Mande Jackster abaawo ne Tash Baby abaawo. Tash Baby alina ekifo kye yaguddewo munywanyi ngenda kikuweerezaako ng'ojja kukitunulamu omwana ennaku zino investments kifo kireka kyakulya nakitunudde mutundu zigenda musaba ampe ku details. Bakiyita Aloha Beauty Aloha One Stop Beauty Center. Batundawo byakwewunda. Kirutalika bulungi nnyo. So babaawo Tash Baby ne Jackster abulunako. Tash Baby abantu abaagala okufaanana nga Tash Baby bw'afaanana baba bagenda we bwe balina okugenda. Endoza okusinga oba abakyala. Tash Baby funayo k'otukolera naffe abasajja. Temwibadde temulinayo mulaga. Jackster k'abasajja yajja okukakola. Jackster yakakola dda twagala ka Tash Baby. Wiiki eno tuzeeyo mu mulembe gw'obutambi. Muyimbi kale nnaku ya nsi eno maama wange alina ekintu kyayogera nti musajja abasajja baweddeyo kati ng'abayimbi baweddewo osobola okunoonyanoonya n'ogaba mpe Gloria Bugi oyo ajje akatambi ke kafuluma. On top of that waliwo n'aka mukyala abeera ku TikTok eyo nako kafulumye. Kuba genda maaso sooka ogende maaso. Kiki lwaki obutambi buno buzze bufuluma ebbanga lyonna okuva ndowooza ba Desire bani butambi buzze bufuluma. Sindi Desire byali bifaananyi. Sindi byali bifaananyi. Ne Desire bifaananyi. Martha Kebe bwali obutambi. Bangi nnyo. But my question is kino kisobola kukoma kitya? Kakati ekizibu ekiriwo kino kyatujjirira tekisobola kuddayo. Ate abatulaba nsinzira wano nga mbagamba nti ku buli 10 kubaako omu akaliikinga accidentally. Naye nze in the midst of all this nina kye ŋŋamba abantu teweetunuzangamu kamera ng'oli bwereere. Sendi omukwano gutemba abantu oli n'agamba nti oli amwagala oli mukyala we oli mwami we oli boyfriend girlfriend love we eri n'ogamba nti teweetunuzangamu kamera ng'oli bwereere. I know statement ezimu zenkola ng'eyo ebaako buli muntu ayogera kyayagala n'akaayana n'okuvuma n'avuma. Teweetunuzangamu kamera ng'oli bwereere. But nina kye njagala okugamba wano nja kunenya nnyo gavumenti yaffe nti ekizibu kye tulina n'ekirala kya society gye tulimu. N'abakulembeze baffe bavuddeyo nga bakola ebintu nga kumpi obigeraageranya na kufulumya butambi. Omuwagizi w'ekibiina ekiri mu buyinza yavaayo n'akunamira ensi yonna. Tewali muntu n'ogu yavaayo mu kibiina ekyo kumunenya kumugambako yadde okumuwaabira. So ate ng'ekyo kye yakola waliyo omusango gwe mmanyi nti mweguli mu bitabo by'emisango. Either public nuisance oba indecent exposure. Bw'oba wakwata bano abaali bagenda ku parliament n'obasiba public nuisance kati ate oyo ye yali nga emabegakaawo mu mwaka guno waliwo omulala omukulembeze mukozi mu gavumenti yavuma alina gwe yavuma on record ebigambo bye yakozesa kumpi nga nabyo bibula kubanga bya muntu akoze eki atadde katambi. Akati n'abaana ng'oyo ne tujja tufuna n'ekizibu ekirala kino kyogerera mu cultural element.
tufunye obuzibu bw'abantu nga bw'olaba nti omukyalo omuganda okweyambula oba okulaga ebbeere ne bw'aba ayonsa yeebikkako naye Swaziland abaana baba bakola pareedi yaabwe. recently bakoze omukolo muti muwala wa Zuma gwe balonzeemu nga ebbeere liri bwe nafumbirwa Eswatini. kakati tufunye nnyo obuzibu cultures ezimu tuli mu katogo ate Uganda is a very beautiful country, very good country. Nti n'abatuliraanye bangi bajja wano abamu ne bafuna n'amannya agafa agawano okitegeera. So abamu culture zaabwe tezibalina buzibu. Abalala ng'osimbye wakati abalala culture zaabwe zisobola okuba zibayinamu obuzibu naye ng'ate tebazikuliddeemu ate ne wano we yakulira ate neya wano teyagikwata kuba siiye wakati oyo omwana ye Businje naye kati simanyi nakumanya muki Businje kubanga agamanya nga Businje gemanya nga Birungi. Sijja kwogera nnyo ku Businje kanjogere ku linnya lya Birungi. Birungi oliraba Birungi liva Busia ne likirira paka Kigali paka Bujumbura. Kati gwe tunula belt yeyo amawanga agaliwo ebusi Abasaamya, Abadaama, Abasoga, Abaganda, Abanyoro, Abatooro, Abanyankole, Abakiga, Abanyarwanda, Abarundi bonna batuma Birungi. Kati olumu okaluubirirwa okumanya kati ono birungi tuli ku birungi ki olumu n'omusanga nga Birungi ow'eggwanga eddala yazaalibwa mu ggwanga eddala kati ng'eri culture tagimanyi nano tagimanyi. But ebizibu bingi ebitugiridde ekyo weekiri. Abantu bangi maama ali ku bibye taata ali ku bibye abaana bakula ku TV bakula muwawa. Ne wajja wabaawo ekizibu ekirala nti buli yeeyambula alinawo some kind of fame gy'afuna. I'm sorry. 15 minutes of fame. Of fame. Tewangaala nnyo. Naye atalina ddala fame. Aga ndi maama. Nemugifuna eyo. Awo nange mba nsambye akaggi. Desire career ye yonna mu Uganda wano teyafunako ku bookings nyingi nga ze yafuna after her nudes leaking. Okiraba? Martha K's biggest claim to fame is her nudes. Kakati ono omwana ate oyo omwana yawoninga ne tutabiteekinga serious. Nze interview ye gye nasooka okulaba yagamba njagala ssente na muggo gwa Musa. N'amaliriza n'alabikako ku performance. N'agenda ku performance oba yali Purple Party oba Comedy Store nga bw'atunula bw'ati mu bantu n'akyuka enduulu n'evuga. Bw'akyuka n'abakuba omugongo enduulu n'evuga. Kati gwamudiira ogamba oba akuba hiti kyeyo. Already naye n'akimanya ti amaanyi gange gandi mu bwereere era mu katambi wamulabye. Kikyoyogera ku bantu baga nti obwamalaaya kati naddala obulimu babbulooka buleetedde ebintu bino kati okweyongera ebya waliyo ali eyo mumuliseeko muweerezeeko ka vidiyo atuweereze ssente nti waliyo omuntu ali eyo omaye bwamalaaya kati bwakyusa bwava ku street butambulira muzi babudisigayizinga obwamalaaya bungi nakino kankyogere obwamalaaya bungi buli mu bantu. Olinga musomesa naye nga malaaya olinga muyimbi naye nga malaaya alina address alina kabotiki alina botiki nga malaaya alina massage olinga aganti akola massage nga malaaya era nze ndowooza gavumenti ekole brothels baziyita brothels ebitundiro babiborizing oli n'atuuka n'otuli omuntu ogana naye ono omuyimbi avuga akawundo
ne Benzi ayimba wa era nga wakutta abayimbi baffe n'okola lifestyle audit teri ayita noga buli omu ne music wo verses omwana bagiramu ayimba ebintu by'ekidongodongo ne bakuya ki yaguze Benzi yaguze bwaki tugaba naye ono wabula neeri teyagitunze naye weeri ng'aliko eggaali y'abantu gy'alabirira agamba omwana ono so kati nti waliyo abantu abali eyo nga bo gwe mulimu gwabwe batumya bwe batyo sendi oyinawo abawalaawo mperezaako nga wakubira omuwala owaaye waliwo wano akwagala ku saa 10 wooli kasooka omuweerezeeko alabeko kati bwe obutambi modro abamu bubeera bwe butyo butera kutambula bwe butyo kyovula bakanakoono katambuliddeko emboozi waliwo emboozi simanyi babadde njingirire oba sinjingirire ng'olyamu ey'okulamuzagana naye nga kuliko ne bank account naye nootyanga abantu simanyi wajje tulaga waliwo eyaŋŋamba nina gurupu mwendi oli yagenda akawunti eyo toteekako ssente si ntuufu nga ye yagikebedde nako omanyi tekinologi kati naye ali ajja n'ebirungi n'ebibi komandoza ye alina bwe yasobodde okukikola oba yagezesa n'abangaawo basaako omuntu emitwalo 2 teginnuma gidipositinga kuno kulaba n'agiteekako ndooza n'ereeta mannya malala n'akizuula nti tho bafulumiza ekiwandiiko nga management ye tebakigeza bakifulumiza ekyo ekiwandiiko kye mufulumizza mutusaasire temutuyita basiru nkusaba tokisoma kwefu management y'omuwala oyo temufuula bantu basiru omuwala yagenda ku mukutu ku radio station oba tv station neyeerangirira naga nti ayagala ssente na musajja temwavaayo nebyazayambala byonna bw'agenda okuyimba akyuka n'alaga bantu kabina n'akookolimira eno mu maaso temulina kye mukozeewo kakati obwerere bwe bumaze okulabika mbumuvaayo mukola statement. Please don't make us a fool of us. Gwegende tokisoma. People should not make the public stupid. Abantu balaba tulaba ero ye yakikoze ekyekiwandiiko muyisaamu gunduza wonna we mulabira kati bagezaako mbolo bakola PR bakola damage control. Oyo muwala malaaya yerimbika mu kukuyimba yakola teaser kati yasavinze ekituufu kyennyini ontegera kyegamba nkuwulira ekyo ekiwandiiko tekiriimu saagala bakoze ensobi na kuwulisa abantu ba Ssaabasajja. Much as having said that siwagira Abitex kye yakoze mbo amuwawaabira bonna ababazze babaawo nga badde tabawaabira. Let him sit down alemene kunoonya publicity. Awangale maaso moji